Omukolo ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi gwe bakwasiriza nankulu w'ekibuga Kampala cheeke ya bukadde 130 mu kamwezi okuddaabiriza amasomero 79 mu kibuga Kampala gobadde ku ssomero lya KCCA na Kivu Settlement Primary School. Akulira ekitongole kya KCCA Jennifer Musise Makula asimye abantu n'ebitongole eby'enjawulo ebisobodde okubadduukirira mu kafe gwe baliko okutumbula Eby'Enjigiriza. Ategeeza nti ensonga enkulu yakuggyako amabaati ag'ebbumba ge bayita asbesto mu lufuutifuuti nga gano kigambibwa nti galwaza kansa ng'akubiriza abantu okwongera okubadduukirira. Bonna era twagala okusomooza abalala batandikira kikujje bannange kise amasomero abaana basobola okuba nti basobola nabo okufuuka abantu ab'omugaso abayigirizibwa mu mbeera ennungiko okusinga gye twabasanga. Akuli NSSF Richard Byalugaba ategeeza nti bakuŋŋaanya ensimbi ezikunuukiriza Bukedde 2 mu misinde gye baategeka. Tuyise mu nkola yaffe gye tuyita Kampala Hash Harriers abantu mwe baddukira ne bakuŋŋaanya ensimbi mu kampuni ezisinga eziri mu Uganda zatutaddemu ensimbi zino sente zatuwadde olwaleero. Bano basooka kuwaayo obukadde 65 nga leero bawaddeyo 131. Akuli essomero na Kivu Settlement Primary School Aloiken Mariamu yeebazizza NSSF okubadduukirira. You have provided a better learning environment for our children. Babayizi balajjanira gavumenti okubaterawo olukomera ku ssomero lino okubataasa ku banywi b'enjaga bagikomonta nga balaba. Abayaaye bayingira amakilaasi gaffe tusangamu ebintu abaana abato batalina kwetaaga kulaba. Ebyo nga bibita akulira Eby'Enjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono Enoch Timba akuutidde abayizi mu masomero g'ebyemikono okwenyumiriza amasomo gano basobole okwekulaakulanya. Bino abyogedde ku ttendekero ya Brilliant Vocational School ebamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero ku mukolo kwe batikidde abayizi abasobe mu 10 abakugusse mu masomo g'ebyemikono nga gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde kansala w'ensi ey'okusatu George William Musoma ng'ono akubiriza abatikidde okubeera n'obuvunaanyizibwa. Amaanyi gateeke mu ekyo ky'osazeewo. Mu abayizi bw'obeera wa saaluuni yolesa obukugu bwo mu saaluuni kasitoma bwajja mufeeko. Abafulumiziddwa bakugusse mu mirimu okuli okusiba enviiri okutunga ebyalaani okukanika okubajja n'ebirala. Rebecca Kyobutungi ne Vicky nabukeera bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.